Yes, mukasaka ntuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe ye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantu mulujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera bandeyagale n'omule kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro okugalo ne kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tomusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba
tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mu kinyumirwe bye bye ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi ndalimba n'omulungi ageze n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba n'omulungi ageze n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi ndalimba n'omulungi ageze n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono gwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi ndalimba n'omulungi ageze n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kandi yagale n'omule nasize ntudde kale nga nesonza omukolo nga nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate kemwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro muno nno muliro okugala olekoti n'entibuka abazadde abatuzaalira ekkula kuzaala kujagana walaala gweturumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanye kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempiza engoma y'ekigere akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tomusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeri y'obuleka kati kyuka obawuubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe ow'ennu gwa kimire
leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mu kinyumirwe bye bye ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sepulira Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Abange time ngegwayo nayenga jetuli Vice yaka kufala bintu babade mutute bijanjalo babade babitute babade bayitawo ne bawulira ki n'amafuta ne bawulira amafuta amasanyalaze ne gabasika banaye tukomewo mukwano obudde bwange bugwako Vice Ati munnange gweddaawo tijje nze ngenda tebuwaddeeyo mugenda kuggwayo wasigadde eddakiika mmeka 15 Vice Amina mukwano Jini namanya tumukubireko mu ngalo atuwadde omutwalo Millicent oliwa Millicent omugalo tweyanza Jini naye amazina ago gonna bogatta embalalo dde Rwanda nga tufunyeyo omutwalo essimu yo kuliko ki tewali nzikiriza project eno tebagisiima kikkiriza gaadi weekuŋŋaanye kasita biri byonna tuzze tubikola ne biyitamu bakwagaliza emikolo tebakwagaliza poloti si kyo abaliko online kwebali tebagala nkulaakulana era kwebali bere kusabire bagangire ku street n'akagaali soko oteekeko omutwala nti ŋŋamba wali wandiika ogutooleko tubuulire balance bayagala obeere mugolosa mbe gawuni tebaagala poloti tebajagala tekuli kiriyo eyo kino sikirabanga bamuyita Jini namanya yatuwadde omutwalo tumukubireko mu ngalo obugalo bwa Jini wamanya kati eddakiika 15 zensigazaayo kyemmanya era tebagenda tuwa wamanya naye mukisa katuguwe katukirire busoga sigenda kutuula wano nsulewo era nga tetufunye wadde kakadde waliwo package we nayitidde ne babawo ekirabo nkireete nga kyaggula ekirabo bwe baba teziweza sikibawa ate kigenda ku expiringa sisobola gamba bino bye nagambanga sisobola kizza ate kifa ki expiringa ewe twogera kiri mu kuyiika buyisi so Millicent meka ezibulayo
3,413 nsigaze eddakiika 25 so tukiridde Mbalala ne tumala ne tuva e Rwanda tuddawa tugenda Busoga tugasse Mbaale kuva Jjinja kati mwe abatulaba mukwano bw'oba ova ku luguudo olwo katulabe mwe muyimiridde ate abo nabakolerako ne ku Baba TV ne bampa n'emirimu kati bw'oba oli faani wange nga wawasaayo oba oyinayo emikwano oba wafumbirwayo oba oyinayo babosi oba oyinayo eyakwatako ku mukono abo bo kati twabayimbira n'akayimba ndooza bo tubaweera eddala kambalabe abo bo twabakolera n'akayimba ne batandika n'oga Shifa Musoga era ab'ekyotera buli bagamba Shifa w'ekyotera bagamba nedda ne bankaayanira kati kandabe yo bawavayo at least $10 teekako Kona kakati waliwo agambye mbw atuwadde 3 bamuyita Batamuliza Shaluwa naye mbunzi gy'akayimba nga nange nkayimba atuwadde 3 agambye Shaluwa atongedde musoke bengalo ziri eziwaluka banesha n'abannange abatudde ku live okuva etwatandise mmwe ne mutuulaawo ne munyumirwa abamu ne muwa n'amagezi abamu ne mugamba n'obugambo oli azina biki naye ng'otudde ettaano tozijjaayo omutwalo muwulira mutya muli ng'ojja n'obuuza bali ku biki ne bakunnyonnyolera n'osigala nga weebuzaabuza era ng'ataabawe bw'aba omaze ziwandiika Shaluwa mwongere Shaluwa engalo Millicent yangu wa balance tunoonya mmeka? Tunoonya 8 mmeka? Okay, abazinyi mukomeewo waliwo n'agambye bwemba wendi wano ayinza otuwa naye gwe bano bagagga akayimba kaleese DJ tandika akayimba mujja abazinyi bambi kwata obo kayimba neka kasanda alimba nesa maiza kakati
abali wano tokuba ngalo. Kiki ekiganye okoze meeting kiki eri kuki wanje kati musembereyo tetubalinnya bigere bannange namba ze mulaba ku TikTok zezo ziri ku mobile money zileta nakawombe shifa YouTube bannange ba admin ku YouTube muteke namba z'essimu leta nzipinning ani abadde ayogera Yes, teri message. Tugende maaso. Junior kwebali. Teri message wadde. Banai. Kale tugende maaso. Junior live eri paused. Oh, tuzeeko. Kiri okay? Baba no kulika abantu 253 ku TikTok. Kozi Millicent ogiyitani TikToka. Ku TikToka. Ate ku YouTube ogiyita otya yo? YouTube. Ku YouTube. Abatulabira ku YouTube. Jasi gye bali batuwulira. Babeeko kye boogera tumanye nti kwe bali batuwulira abali ku YouTube. Abali ku YouTube baba no gye bali. Nenga, I'll send the screenshot on WhatsApp after live. Maybe the money is still on the way. Ye tusigaze dakiika 25 Shifa asiibule leero n'ekirabo ngende nakyo tuweereze ssente mikwano ennamba zeezo MTN eri 0782 1015 609 Airtel eri 0702 waliwo aweereza bannange omutwalo wandiika Agre Ankunda Akunda Agro webale munonga. Yes, wandiika atuweereza. Tugende maaso. Bwe tuva ebusoga tuddawa. Naye abebusoga bagenda bikola mu mulinde we malira akayimba. Mwe mulinde Ankunda atuwadde omutwalo. Bwe tumalira akayimba. Nefo kayina musimu. Kana musimu na kakane. Eyo version nganfu kubaka essimu tokubaka Kana. Okuba YouTube. Kale. Mutukubira engalo. Obona kuboyendo omwoyo gw'okudunguda bayine kugwennenda omwoyo gutigutereire kisaawo kukemerera amaiso kisaawo kukemerera bibaire binnuma omwoyo gunnuma bibaire binnuma abantu bakuma bagamba nakalaba ha mundeke nebwoba nkosoleka ekyana kirina omubiri nebwoba nkosalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kisomooza busaawo bibaire binnuma lala bwenjita omwoyo gunnuma ennyingo bibaire binnuma abantu bankuma bibaire binnuma lala bwenjita abantu bankuma
busoga tono ye mwana gwesimye yankumbe kiziba kusanga mugaganga n'empisa alina ono abirina byombinga n'ekirala mulungi kagende mubikenga falukwakola pulakitisi beruba luyimba beibi tuhitize Anago gazini. Ebale mugamba mutya jinja mugamba ki Kirira. Abasambya mugamba mutya bibaire binnuma Ago gasobola. bibaire binnuma n'abantu banvuma bibaire binnuma kyekyo Saniko mujanja gaisire n'abantu banvuma kakubemu keko akatuufu keko kansoke ndabeko ku ssimu kanaye ku ssimu Anasinga akalulu. munnange bakayita kalulu Mukaita kamutya. akayimba kaleeseeyo ebiri Obugalo bwebi. engalo siziwulidde kubanga era atongedde ebiri ye batamuliza batamuliza shaluwa era yatongedde era asembye atuwadde luli ng'abalala bali okwo banyumirwa tebasheyalinga tebatapinga screen kiri kiti eyo kati wenjogerera nsigaze eddakiika 5 ngende ku ddakiika 5 ngena bongera eddakiika 3 nkavalinga obwedda njogereramu mu budde bwammwe mbongedde eddakiika 3 jasi yabuzanyiddemu nange mwenjogeredde kati mulina eddakiika 3 mu 5 twambukeko engulu twambukeko mu northern Mu Northern ngene. mukwano waliyo loza teri Kanonyo. nze nagenda Dalira nagenda Dakoboko Aluwa Northern muliyo ki? naye ja ondabye Kulabye. naye nga kwe bali bawulira ne mmobanze byenjogera tebabiwulira wabe wajja ayogere gwe banaawulira tunoonya ssente mmeka Millicent tunoonya emitwalo 7 mu mmeka Naalongo nno ye asanyuse mbu tutambule tetulina kye twatambudde obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate